Good evening, everybody. He's the Lord who breaks every chain. Today is Thursday. Happy April. We are still in the month of April. We thank God for life. And today we speak in Luganda. So the same message we communicated with the brethren yesterday is going to be in our dialogue language, the best language in the entire universe, Luganda. So our viewers, our supporters, and our lovers, we really appreciate you for those who don't understand Luganda. But if you want to know, if you missed what we talked about with the authority of a believer, go back to our page yesterday and view. But tonight we are going to talk to Luganda. Tubalamusiza abalungi yonna gye muli abaloginze in UK, London, Europe, South Africa, Uganda, Canada, Sweden, and here in America. Ne munsi yonna wonna wooli abali ekirindi tubatumidde Sumbalule, Baba Nakalema, Baba Nakintu, mwebale kuwagala Yesu Bishop, tutumidde awo Dr. Musisi, webale kuwulira njiri ya Kristo. Kale, tugenda mu maaso mu studio, tulina omuyigiriza Godfrey Sempebwa, buuzaako ku Luganda nga tetunnatandika. Bannange mwenna Mukama waffe bazibwe mbaaniriza nnyo okubeerawo mu Bible study eno mu kuyigiriza kuno kwe tugendamu, era njagala ofuna ekitabo kyo, njagala ofuna ekkalaamu ne Bayibuli yo, kubanga ebigambo bye tugenda okwogerako weetaaga obbiwandiika omanye kiki kye tugendako. Amiina. Amiina. Era katulabe ne bannaffe abali ku Cyberface, tulabe wawe batuuse nga bwe tusharinga share akyaliko kyala kalungi akyakubiriza abooluganda nga batumuwa omukisa olwekyo twagala balamusa, twagala obazzaamu amaanyi, amalwaliro mangi agagenda, tulina okufiirwa kuba buli lunaku tufiirwa engeri gye tuli mu pandemic. Era bambi temutukoowa tujja ne tugamba nti twagala tusaasira abafiiriddwa, nga bwe mumanyi ebiseera bye tulimu biseera bya kazigizigi, biseera bya pandemiki, ebyekirwadde kino kinaaki olina bwe bakiyita kiŋŋaanyi okujja mu Luganda. Ekirwadde ekyo tufiiriddwa abantu bangi. Tulina wano twafiiriddwa kanisa ya Global Evangelical Church, omukyala Rose Kyeswa ne Reverend and Mrs. Katende and Mrs. and Mr. Ronnie and Rachel Nagadia babika maama waabwe, era abamu ku bazuuku gwe bayita jjajja muganda waabwe Christine Kulubya of Nalukolongo, Uganda, eyafudde olunaku lw'eggulo. Kitalo tuleeta okusasirira ennyumba eya Musumba Katende, mukyala yafiiriddwa maama, ne Rose Kyeswa kubanga naye sisita we, ne omwoluganda Roni Kironde. Mukama abagumye mu kiseera kino ekizibu bwe kityo. Tuleeta okusasira n'owooluganda Simba obwedda Simpa abika. Abantu bangi bafiiriddwa abantu baabwe. Mukama abagumye mu biseera bino. Era twagala tunatumaliriza edda tujja kuteeka kabaka waffe mu maaso ga Mukama okweyongera okusaba nti Oweekitiibwa Kabaka Muwenda Mutebi naye Mukama amuzzeemu amaanyi, amuzzeemu obulamu, aleme kugenda ng'ebiseera bye tebinnatuuka. Kikwata ku Kabaka, kikwata ku Buganda ffenna, newankubadde nga tetuli mu Buganda naye eyo ensibuko y'eggwanga lyaffe. Weewaawo katulabe bano nga tetunabagenda mu maaso okulaba kwatwagala tutandikire wamu. Amiina, amiina. Nange kamala okusharinga wano oba bakuyise nga toliiko. Haleluya. Tubaaniriza nnyo mwenna abali okwo, mwebale kujja, mwebale kwefiiriza budde kujja kuyiga kigambo kya Katonda. Bagambye nti oluwombe olwa maama wa Musumba lugenda kubeera eyenkya ku Zoom kuva ku ssaawa 12, ku Zoom okuva ku ssaawa 12. Kati mwenna abaagala okufuna information eyo nsobola okugibawa, osobola okunsindikira ka text nenjikuweereza oba oyagala okubeera ku Zoom okukubagiza abafiirwa. Amiina. Olwaleero tugenda kuba nga tuyiga ekigambo kyaffe kye tubaddeko ebbanga ddene, ekigambo ekikwatagana ku
buyinza omukkiriza bw'ayina. Obuyinza omukkiriza bw'ayina bukulu nnyo, bw'amala okubutegeera weewuunya nti osobola okutambulira mu buwanguzi ebbanga lyonna. Emirundi egisinga ekitulemesa okubeera nga tukozesa obuyinza obwo olw'okuba tetulina kutegeera, tuba tetunafuna kutegeera. Kyova olaba nti omuntu ogenda n'olaba nti nayenze obulwadde obutanvaako buno buli kiseera lwaki, naye nga bw'oddayo n'osoma ebyawandiikibwa bulungi atugambye nti emigga egyamukubya eggologoosa gye baamukuba kubanga kyaggwa gye gituwonya. Kati waliwo okutegeera ekyo ekyatuuka ku Kristo osobole gwe naawe omukkiriza okitambuliramu. Amiina. Amiina. Toyanzeke Mutume Buwande okulira ku ddoboozi lyo. Mukama yeebazibwe, webale kutuliisa kigambo kya Mukama. Omukyala kalungi n'abakkiriza bonna abali mu bungi bwe bati, mwebale kwagala Yesu, mwebale kwewaayo okunoonya Katonda. Mukama akibabalire. Twagala okuleeta, twali twatandise dda ku Facebook, waliwo okufiirwa mu nnyumba eya mukyala Katende owoku Global. Yafiiriddwa maama wamu ne Rose Kyeswa wamu ne Roni Kironde, nga maama ye Christine Mukulu byafudde olwaleero. Era olumbe lugenda kubeera ku Zoom enkya nga 17 ye Saturday saa 12, which is the day after tomorrow. Saa 12 Zoom tujja kusindika ka link bwemuba musobodde, engeri gye tuli mu bya pandemic and quarantine, olwokuba enamba ziri limited, tetusobola kuddukayo nti tudduke tugende mu nnyumba. Kubayo ku ssimu, waayoko ku mabugo bw'oba osobodde ng'olina obusobozi, oba kubayo ku ssimu omuzzaamu amaanyi ategeere nti tali yekka, bambi afiiriddwa maama, kitalo. Tuleeta okusaserera n'abalala abafiiriddwa abantu baabwe. Mukama abagumye mu kiseera kino. Weewaawo kati tugenda kutandika. Omwezi guno tubadde twogera obuyinza obuli mu mukkiriza. Obuyinza obw'ekigambo omukkiriza bw'alina. Oleme kukkiriza mbeera kulinnyako, naye okwogera n'amaanyi aga Katonda agamuzukiza amafu agagolera mu ggwe, ye topic gye tuliko. Mu Luzungu kinyuma nnyo. Muzungu kinyumira ddala. Kigamba kitya mu Luzungu? Mu Luzungu kigamba the authority you have as a believer. Ng'omukkiriza. Obuyinza bw'olina ng'omukkiriza. Ate mu Luganda kisusse. Mu Kristo. Obuyinza bw'olina ng'omukkiriza mu Kristo. Amiina. Bannange abali ku cyberspace nange mbandiriza nnyo, mwebale kwefiiriza budde kujja kuwuliriza kigambo kya Katonda ng'ate mwabaddeko dda. Amiina. Era tugenda kugenda maaso. Sisita Suze tusabire. Weewaawo taata, tukwebaza, tukusiima, tukugulumiza. Buli kiseera oli mulungi gye tuli. Tetusobola nadde kugamba nti tobadde mulungi. Ng'era tukomyewo nate mu dining table Mukama okulya ekijjulo kino. Leka Omwoyo Omutukuvu yeyongera okulisa okutegeera kwaffe n'okumanya mu ggwe. Tutegeere position gye tulina mu ggwe Katonda, tusobole okutambulira mu bulokozi, kubanga twategedde nti obulokozi buli mu present, past and future. Kati watulokola dda, that is the past. Mweno present gye tuli mu journey of salvation walking. Nga tutambula mu journey eno ey'obutukuvu obw'obulokozi, tuwa amaanyi okwetegeera, okwezuula, okwemanya mu ggwe Katonda, tusobole okuba nga tuli bawanguzi mu byonna bye tukola. Mu linnya erya Yesu Kristo tusabye, amiina. Amiina, amiina. Tubaaniriza nnyo nate nga bulijjo tukomyewo ku mukutu gwaffe gwe tuyita nti okudda ku njiri, okudda mu Bayibuli, okutegeera amazima. Bayibuli ku ntikko. Olwaleero tukyali ku kigambo kyaffe n'essuula gye tusoma mu kitabo kya Makko, essuula 11 olunyiriri lwa 23. Olunyiri tunagenda okuva kuno nga n'atamanyi kusoma Bayibuli alukutte mu mutwe, nga naawe n'atamanyi yenna ategeera nti nina okuyimirira
Mako ku Mako 11 olunyiro lwa 23 nsobole okufuna obuyinza obwo. Kakati lugambye lutya? Nga mukyala mubiru yali mu byuma bwe temutuulira bulungi nga mugamba ye mukyala mubiru tetubawulira bulungi. Amiina. Lugamba bwe luti mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno nti sigulibwa osuulibwe mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe naye ng'akkiriza ng'ayogera kikolebwe alikiweebwa. Otyo mazima mbagamba nti ogenze n'ogamba alikiweebwa ng'olinga ayongerayo. Mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno nti siguukulibwa osuulibwe mu nnyanja nga tobuusabuusa mu mutima gwo. Owulira ebigambo bino? Nga tobuusabuusa mu mutima gwo gwe naye ng'akkiriza kyayogera. Waliwo okukkiriza nga tobuusabuusa mu mutima gwo ng'okkiriza. Kubanga ebigambo ebyo bikulu nnyo, okubuusabuusa n'okukkiriza. Ate ekintu mu mutima bwe kiyingiramu kati gwe nannyini gwe bakibuulidde oba gwe nannyini genda kukyogera. Kubanga ekyo ekigenda okubeerawo kigenda kuba kuki? Ku ggwe. Bw'oba ng'oli mulwadde mukyala mubiru n'akusabira, mukyala mubiru si tasaba ye kuwona, asabira ggwe kuwona. Kati ani alina okutwala okukkiriza? Omulwadde. Kati wano agambye nga tobuusabuusa mu mutima gwo ng'okkiriza ky'oyogera kirikolebwa era kirikuweebwa. Bwe tujja wano ku mukutu okuyiga oba ku layini eno gye tuliko okuyiga, njagala bye wayiga osooka obizza ebbali ogambe nti kampulire bye boogera, otandike okuyiga biki bye twogera. Then bw'onoomala okutegeera nti babadde n'ebigambo bye byogera ebikulu, oluusi tugenda ne tujja wano nga tukola ki? Ne tutaagala kujjamu biri bye twayiga, ne twagala tugatteko bino bye tuyize ne biri ate ne bitutabula. Oba mu ngeri endala mu bumpimpi kyogezaako okugamba tubadde mu njigiriza ez'enjawulo, tukuze mu makanisa ag'enjawulo, tusumbiddwa abasumba bangi era omuntu ayinza nti ono spiritual father, ono spiritual father. Ba spiritual father tubadde na bangi, n'emmere gye tufunyeyo omwoyo ebadde nnyingi. Naye kino ekiseera nga bulijjo musumba bw'atugamba nti bayibuli ku ntiko ponda and search. Kati tulina okukola jangu n'omutima ogweggudde owulire ki ekigenda mu maaso okusinga okukaayanya ekigenda mu maaso. Amiina. Weewaawo. Kati bwe tutunuulira olunyiriri luno, Yesu yali alaga abayigirizwa be ng'abalaga ki? Obuyinza bwe bayina nga boogedde ebigambo, naye ebigambo ebyo bye boogera nga birimu okukkiriza kwa Kristo, bulimu okukkiriza okwabwe nga temuli kubuusabuusa. Amiina. Wano kyavudde abagamba nti bwe munaagamba nti oli bw'agamba nti bwe mugamba tosirika busirisi. Weebale nnyo okugamba kubaako okwogera. Kati ng'ate tobuusabuusa mu mutima gwo, tuba n'ebingi bye tubeera nabyo mu mitima ne tubuusabuusa, naye nga mukkiriza kye mwogera. Ekyo kye kikulu nnyo nti ebigambo bino bye twogera birina kye bikola mu bulamu bwaffe, birina kye bikyusa mu bulamu bwaffe. Era Bayibuli egamba nti olulimi lutonzi. Ky'ova olaba gwe ng'omukkiriza olina okubeera omwegendereza naddala ng'embeera ekulumbye. Wano w'obanga ebintu biri bulungi, buli mutu yenna ayogera tatandikako precaution. Naye wano we tusingira ddala ng'ogenze w'omusawo, omusawo n'agamba nti olina kino ekirwadde tekigenda kukona, oba nga bakugambye oli mu nsi zonna gy'olimu titolina mpapula oba tolina mulimu, ekintu kyonna ebintu bino ebya circumstance ebikyuswa embeeraayo, awo gwe ng'omwana wa Katonda eyakkiriza w'olina okubeera very careful ku bigambo by'onooyogera okukyusa embeeraayo. Kati obuzibu we bujjira bubuno. Yesebo. Gwe omukkiriza bw'oba tomanyi kifo ky'oyimiriddemu kibeera kizibu. Ofiisi gy'oyimiriddemu ng'omukkiriza
bw'oba togimanyi kigenda kubeerera kizibu okubeera ng'olina amaanyi agagoogera kubanga amaanyi si gago g'oyegereramu. kyogezako gamba musomesa nti gwe ng'omwana wa Katonda olina okwezuula. wezuula otya? Ng'otegedde Kristo kye yakola ku musaalaba, yafa n'aziikibwa n'azuukira n'akuwa amaanyi n'obuyinza ago agakolera mu ggwe. Amiina. Kristo mu ggwe yakola n'oyogera eri embeera. Kati bw'omala okwezuula kikubeerera kyangu kubanga olwo omaze okumanya embalayo mw'oyimiridde. Ng'otegeerera dda nti toli ku bubwo wabula Kristo afuga mu ggwe. Kati bwe tutunuulira mu kitabo kya Makko twagala okulaba ekyefaananyiriza ekirala ekyokubeera ng'osobola okwogera. Kiri mu Makko 11 essula 11 olunyolo 14. Makko essula 11 olunyolo 14 lugamba bwe luti, n'addamu n'agugamba nti okusooka leero okutuusa emirembe n'emirembe omuntu talyanga ku bibala byo. Abayigiriza be ne bawulira. N'addamu n'agugamba nti bw'obanga oyina embeera egaaniddewo toyogera lumu n'osirika. N'addamu n'agugamba nti okusooka leero okutuusa emirembe n'emirembe omuntu talyanga ku bibala byo. Yali agamba omuti ogwa Figi tree. Oyinza okugamba yabadde agamba buki? Yali ayogera ku muti Yesu olugendo lwe yali agenda. Enjala yali emuluma n'atunuulira omuti ng'alaba gulina okulubeerako ebibala. Omuti tegwabala. Kyeyava agugamba nti okusooka leero tewabangawo n'omuntu n'alya ku muti gwo. Yakola atya? Yayogera. Teyakyogerako bwogezi oba teyakomplayininga, teyakinyumizaako mulala, wabula yayogera eri embeera eyo. Yali specific and precise, yali yakyogerera ddala nga kituufu ddala. Gezaako kiteeka mu lugano. Yayogera ng'alina omulamwa eri embeera eyo. Kati abasinga ffe abatukuvu ba Mukama bwe tuba n'ebizibu nja kubirako Godfrey mugamba waayi wawulidde ebyantuuseko nensooka nyumya naye awa namba nenkubira mukyala mubiru gwewategedde. Kati wengendera okumalira abooluganda bonna nga nkooye nga n'okwogera toyogedde nembeera sinnagyogera nako nga ne Katonda sinnakimugamba oluvannyuma nga naye nsogobola mansabye nembeera tegenda naye nga mu butuufu okusabako kuyise mu kugamba baaluganda ng'okomplayininga. Kati wano Yesu kye yali agamba nti yogera tokomplayininga bukomplayininzi. Amiina. Genda mu maaso taata. Kati bw'ogenda okutunulamu n'olaba nti Yesu bwe yali ayogera nga bw'ogambye nti teyayogerana ng'obyogerako bwogezi obibuulirako balala, naye olina okuvaayo n'ogamba nti bulwadde gwe nkulagira olunaku olwaleero togenda kubeera mu mubiri gwange kubanga obulwadde si kintu kya bulijjo. Mukama teyatukitondera newankubadde emibiri gye tulimu girwala, naye si kya bulijjo nti tulina okulwala. Embeera eno ekutawanya nga tolina mulimu. Mukama teyakutondera kubeera nga tolina mulimu, yakutonda ng'olina okubeera ng'okola. Mukyala Mubiru abadde alina kyagala okwogera. Amiina abooluganda. Ya Katonda teyatonda muntu kuba na ndwadde. Ekirese endwadde ye muntu oli wali bwe tumulaba mu lubereberye Adamu nga amisinga Mark oba alemererwa okubeera nga ki nga takoze kimugamba. Awo kyaleetera omuntu okuseseetuka obutaba na nkolagana na Katonda. Naye kati Katonda bw'amaze okudda n'ayambala omubiri nadda gye tuli, kiba kitegeeza atuwadde obuyinza. Kati obuyinza bw'atuwadde kwe kwogera eri embeera. Eri embeera eno bw'omukkiriza amaze okwetegeera, amaze okutegeera Kristo oyo yaleeta, oyo Kristo atuula mu ffe, oyo okutegeera okwo kwe tufunye okuli mu Kristo atuula mu ffe, twogera eri embeera, embeera neekola etya? Ndeevaawo. Amiina. Amiina. Tufunye mu technical program wano ku Facebook.
twagala tukiterezeemu katono ebuuseeko ku on our page here twagala tukiterezeemu katono simanyi kikituusewo ndowooza network then to resuming mukama yeebazibwe mutusaasiremu katono network ebadde ki leero kati nga mwamubiri bwatereeza nze kangende mu maaso okulidiminga obudde okwogera tubadde mu Makko 11 olunyiriri olw'14 kati nga Yesu n'agamba kansomerewo ddala nga bwatereeza kuba ffe nawe tunabira ku Facebook kanziremu nsome ekyandikwa kigamba mu Makko 11 olunyiriri lw'14 n'addamu n'agugamba nti okusooka leero okutuusa n'emirembe omuntu talyanga ku bibala ebyo abayigiriza be ne bawulira kamaffe yeebazibwe abayigiriza bwe baawulira ne balaba era bwe baali bakomyewo bagenda okulaba nga Yesu yayogera eri omuti ogwo tegwabala bibala kati ekitegeeza naffe tulina dasse mu buyinza jjukira awo Yesu Kristo yali tannafa naye bw'amala okufa n'azuukira n'akka emagombe n'atuwa ebisumuluzo n'obuyinza tutambulira mu buyinza obwo obw'amaanyi era yatugambye yatusuubiza nti tugenda kukola n'ebinene ebisinga gye bye yakola kyova olaba tolina kubuusabuusa ng'oyogera eri embeera olina okuba specific yes omusawo akugambye ofunye ekirwadde bwe kiti naye tokikkiriza mukamaffe yeebazibwe tosobola kugamba nti kino kirwadde kyange nze nogomulaba ono sukaali wange nze nogomulaba guno omutwe gwange gwa muteezi bwe butuuka buno buseera nga nkola ki nga nange gunnuma kati awo oba omaze okuki owuninga naye gwe ng'omukkiriza olina okukigaana tokikkiriza nti kikyo kubanga Yesu Kristo yakifiirira dda ku musaalaba mukamaffe yeebazibwe amiina Facebook ekyagaanyi aliyo temusobola tulaba ku Facebook can someone log in mutubuulire mukwano kuba tuyinza okuba nga ffe tulowooza tetuliiko naye nga kwetuli right yeah okay kwetuli luno okay let's go forward kale tugende mu maaso amiina yawuno Irene agambye kwetuli nnyo okay kati tugende mu maaso yes yeah tugende mu maaso tusomye ekyawandiikibwa tubadde mu Makko 11 olulirwe 14 mbadde nkimaze naye bw'oba oyagala nsobola okiddamu ekiddemu oba oyagala okisomaawo mu King James naddamu tugende mu Luganda naddamu King James y'Oluganda yange amplified werabiti naddamu n'amugamba nti okusooka leero okutuusa emirembe n'emirembe omuntu talyenga ku bibala byo. Yesu yayogera okulaga abakkiriza. Wetuwulira kati. Okay. Yesu yayogera okulaga obuyinza. Tweyanze. Nga alaga abayigiriza obuyinza buno bwe balina. Kati naffe obuyinza obwo teyabukomya ku bayigirizwa bano bokka. Naffe tuli bayigirizwa. Basindise ogenda okubuulira ekigambo kya Katonda. Nti Sister Suzette bw'omala okutegeera nti osobola okugoba emizimu, osobola okusabira omulwadde n'awona Yesu, osobola okuyigiriza mukyala mubiru, n'omubuulira engeri, n'omuwa knowledge eno gye wayiga mu Katonda. Naye n'abanga asobola okikola. Otyo naye n'abanga asobola okikola. Kubanga naffe tubafuula abayigirizwa ba Kristo. Weebale nnyo. Naye bwe yatufuula abayigirizwa kyetuva tubuulira enjiri eno. Tuva tuzze wano ne tugabana ekigambo kino. Twagala okwempoweringa nti naawe eyo gy'oli bw'oba wakkiriza Kristo. Obuyinza obuli mu kabona, jjukira naawe oli kabona. Obuyinza obuli mu musumba, obuli mu musomesa, naawe obulina kubanga oli mwana. Mu Katonda temuli mu bazzukulu, ffenna tuli baana.
kati kyova olaba ne Yesu bwe yayogera abayigirizwa be ne bakola ki Ne ne bawulira. bawulira ne bagamba kino kisoboka Ddala. kati naawe ali obwo omala omuwa ekisinga tukola obubi nga abakkiriza kwe kubeera nti tetwagala kumanya Oba kubuusabuusa. byonna bigoomu okubuusabuusa okutya obuteetegeera byonna bijja ne bikola ki olw'okuba tonnamanya kiki ky'oli mu Kristo era ekyo kikulu nnyo kyovola buli lwenzijja wano ku mukutu nkyongera ku mukyala mbiri omukkiriza bw'aba ng'abuuliddwa enjiri n'awuliriza enjiri ya mukama waffe ey'okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira nti mukama waffe ono yafuuka ekiweebwayo oba yafuuka saddaaka yaweebwayo saddaaka ejjawo ebibi kati omuntu oyo bw'akkiriza nti abadde alina ebibi n'akkiriza nti ebibi bye byamuggyibwako okuyita mu saddaaka kristo gye yawa then afuuka omukkiriza bw'amala okufuuka omukkiriza kubanga aba akkiriza kristo enjiri eno yemuleetera okukkiriza yemuleetera okumanya bw'amala okumanya ekyo nti atabaganyiddwa wamu ne katonda okuyita mu kristo afuuka omukkiriza bw'afuuka omukkiriza kitwala omusomesa ategedde okumusomesa kati kyamusomesa amusomesa ki amusomesa okutegeera kino kyayingiddemu oba ono gwayingiddemu Oba ono gwakkiriza. n'atandika okumanya ono gwakkiriza alowooza atya ekigendererwa kye kiki gyendi kati bw'atandika okutambula olugendo olw'okumumanya abeera atambula olugendo mutugambye wano nga mutandika mutusomeseza ne mutugamba nti obulokozi bulimu nti ogusooka nti walokolebwa n'olokolebwa kati purezenti eno gy'otambuliramu yeneereeta okuba nti obwongo bwo butandika kukyusibwa bukyuka butya nga busomesebwa ono omuntu gwokkiriza ono katonda ali ono kristo ali mu katonda osomesebwa kati mu kusomesebwa otandika okukyuka nti gwe abadde alowooza obulala kati olowooza oti kati awo bwe tutasomesebwa butuufu awo wabeera obuzibu kuba nti tetwekakasa ki kye tuli nga buli kiseera embeera oyogedde bulungi nnyo mu kyalo tweyanzize nga buli kiseera embeera bwekulumba odduka munsabire naye so bw'oba omaze okutegeera ono gwe wakkiriza ti yesu kristo yakuwa obuyinza okwogera eri emizimu okwogera eri embeera mwana wange tojja kutya kwebaka mwana wange tojja kutya kulumba bikulumbye mu linnya erya yesu ate era jjukira gwe ng'omukkiriza olina obuyinza eri embeera weebale nnyo so si eri muntu ono munno otyo ekyo kyogedde ekikulu nnyo wabula eri embeera zibiz'obulwadde tolina mulimu waliwo ebikutawaanya yogera tosirika busirisi tokompuleyininga tokaaba yogera eri embeera bwe bagamba olina obuyinza obuyinza si bwakuvuga bantu banno nedda taata mukyala mbiru oli wetaddeko wabaddewo kubali ku space kubaddeko ndoza mukyala kalungi yabadde asomesa asomesezza n'agamba nti waliwo ebigambo omuntu n'awulira ebigambo ng'omuntu ono azze kuleeta bigambo kukyayisa munne nti naye omuntu alina okumanya kati ako kenjagadde okukoppayo wa mukyala kalungi kayogedde mugambye nti omuntu ono manya nti obuyinza bw'olina tolina buyinza ku mulala naye obuyinza bw'olina bwe bw'okumanya nti omuntu ono mwoyo ki ogumukoleramu kati mu kusaba kw'osaba ng'ogoba omwoyo ogufugira mu oyo kati kembadde njagala okuleeta nti omwoyo ogufugira mu oyo so saate okuba ye ng'omuntu naye omwoyo kubanga ogukuba mwoyo oguleeta okutabula abooluganda so oyogera eri omwoyo ogwo obutaddayo kukolera mu ye kutabula baaluganda. Amiina. Kati ogenze n'ogamba nti omuntu omukkiriza alina okusomesebwa okutuuka ku kigera kyatambuliramu n'amanya nti awangudde ebintu bino kubanga kikutwala okusomesebwa n'okutwala okukkiriza n'otaba na kubuusabuusa. Twagala tulabe ekyawandiikibwa ekirala era nga kyogera
kyefaananyiriza okwogera ku kwogera. Amiina. Kiri ludda wa Kiri mu taata. Matayo essula 17 olunyiri lwa 2. Noonye Matayo wano mangu. Matayo essula 17 olunyiri lwa 2. olunyiri lwa 2 lusoma bwe luti. Yesu n'abagamba nti olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono, olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono, kubanga ddala mbagamba nti singa mulina okukkiriza okwenkana ng'akaweke ka kalidaali, bwe muligamba olusozi luno nti vaawo wano, genda wali, kale luligenda, era tewali kigambo kye mutaliyinza. Bw'otunuliramu ekyawandiikibwa kino n'oki breaking up, omanyi akaweke ka kalidaali wekenkana. Kimanyi. Katini nnyo bwe kati, naye okukkiriza okwo kwe yali abagamba nti singa mulina okukkiriza okutono bwe kutyo. Yali tabagamba kukkiriza nnyo. Okunene. Singa mulina okukkiriza okutono okwo, ekitono ky'omanyi ekyo mugamba ki? Nti olusozi gweva wano. Ate tolugamba bugambi oba ofunye olulagira gye lugenda, olunako obuyinza. ogamba lumbe ggwe nkugambye va mu mubiri gwange. Kati olusozi lwe boogera teboogera ku lusozi Kilimanjaro. Kilimanjaro ku mbeera eringa olusozi ebeekulumbye. Kaakati embeera yonna bw'eba ekulumbye gwe ng'omukkiriza, yogera n'obuyinza nga tobuusabuusa mu mutima gwo. Gamba nti lumbe ggwe, oba baganda bange baafa nga balina emyaka 4, nze sijja kufa ku myaka 4, nja kulivinga emyaka Kristo gye yaŋŋamba okubeera mu nsi. Nga tobuusabuusa, kubanga waliwo obuzibu n'oyogera bw'oti ateekera n'ogamba ndowooza nze nzirako kyekino ekiseera mwe bafiira. Kati ate awo otandise okumamaringa n'okutya ng'opening up door omulaba okuzanyira ku bwongo. Amiina. Ate gwe ng'omukkiriza bw'oba oyogera eri embeera, manya nti by'oyogera obisimbyeko essiira. Omanyi nti ky'oyogera oyagala sukaali ave mu ki. Todda omanyi sukaali wange ono. Yesu bwe yali ayogera eri omuti guno, yagamba muti gwe, n'addamu muti gwe tewabangayo. Agenda kulyako bibala. Kati teweebwalabwala ng'olina ky'oyagala kwogera, ng'okimanya embeera byo enyigirizibwa. Kulyetinga, teekawo embeera ejjawo ekyo ky'oyagala okwogera. Era nga gw'omukkiriza bw'omala okwezuula mu Kristo, teweeboolabyola, tobanga atalina Kristo, embeera yonna ne weeba efaanana etya, gwe manya nti Kristo alina amaanyi agakolera mu ggwe okwogera eri embeera eba ekulumbye okuzikirizibwa. Manya obuyinza bukuweereddwa, naye bwe bakuwa obuyinza obukozesa otya? Obuyinza olina obukozesa n'amagezi, naye engeri gy'okozesa obuyinza mu kino ekyawandiikibwa kye tulimu ng'oyogedde. Tosirika busirisi n'ogamba nze nakirowoozezaako, nakifumiitirizaako, tekikola. Oyogera ebigambo ne bivaayo. We wabaawo embeera nga ebigambo by'Oluganda biganye, eby'Oluzungu biweddeyo, luli twagamba tutya? Ng'oyingira mu nnimi, ng'osaba mu spiriti. Oba toyogera na bano bantu, oyogera naani? Ne Katonda. Tusomeko ku kyawandiikibwa ekirala. Kiri mu Yokaana ebbaluwa nonda enjiri. Yokaana essula 16 olunyiriri lwa 24. Yokaana essula 16 olunyiriri lwa 24 lugamba buti okutuusa leero temusabanga kigambo mu linnya lyange. Musabe esomye bulungi. Musabe muliweebwa, essanyu lyammwe lituukirire. Okutuusa leero temusabanga. Bw'ogenda mu y'Oluzungu ekulaga bulungi, kitegeeza tewaaliwo kusaba. Kyavudde agamba bulinga temusaba naye mukyogerako bwogezi, naye kyavudde atugamba wano nti musabenga muki? Mu linnya lyange.
muliweebwa essanyu lyammwe liryoke likole. Kati kitegeeza nti Katonda ku bubwe embala ye yakutwagaliza kukola ki? Kubeera bulungi nga tutuukiridde. Essanyu lyaffe, omusumba yabadde abuulira leero n'agamba nti olunyiri luli mu James nti bw'olwalanga muyite abakadde bakole ki? Bakusiige naki? N'amafuta. Naye amafuta si ge gakola ki? Si ge gawonya. Essaala y'omutuukirivu gye bakusabidde yeekola, naye bali abasaba si be bakuwonya, ate essaala gwe basabidde gw'olina ogikkiriza. Weebale nnyo. Kaakati kye njagala okuleeta wano kiikino nti gw'omukkiriza buli lw'otafuna kutegeera nga mukyala Mbiru bwe yagambye mu positioni mu mbala gy'olimu ey'obwakatonda kigenda kukubeerera kizibu nnyo okukkiriza. Oyinza okwogera ebigambo bino by'oyogera naye nga tobikkiririzaamu. Byogere alina kyagamba. Osomye ekyawandiikibwa nga Yesu abaga nti n'okusooka leero bwe munaasabanga. Yesu yali ayigiriza abayigiriza, yali agenda abatambuza olugendo, kubanga mu njirizi n'ennya Yesu alaga ki ekigenda okubeerawo ng'amaze okufa, abalaga obuyinza buno bwe bugenda okutambula. Nti Kristo bw'amala okufa n'aziikibwa, bw'amala okufa n'azuukira, Kristo oyo adda mu bulamu bwaffe, ombu oyo we atuula mu ffe. Kati ng'abaga nti mugendanga kusaba bwe muti. Kati ky'obalaba nti omukkiriza alina okusomesebwa, kubanga tulaba Yesu Mukama waffe asomesa abayigiriza 12, ate abaasomesa be basomesa up to lwaleero baagambye nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri nga mubasomesanga okufuuka abayigiriza bange. So kati okusomesa kintu kikulu nnyo, nti omuntu alina okwemanya kikyali mu Katonda asobole okuba n'obuyinza obwo. Obuyinza obwo kwe kutegeera, kwe kumanya kw'otegedde okuyita mu Kristo kye yakukolera. Nti buli ekyo kye yakukolera yawaayo omubiri. Ennaku zino balina enjogera egamba nti ayeewo omubiri, ayeewo amuyiriddewo omubiri. Naffe Kristo yatuyiirawo omubiri, yawaayo omubiri gwe, yakuba, yatwala obwavu bwaffe, yabonyezebwa ffe tusobole okuba abalamu. Kati omukkiriza bw'amanya ekyo ne kimala ne kiregisteringa mu ndowooza ye, mu mutima gwe, ne kiyingira, kiba kitegeeza embeera yonna ereeta okuwakanya enkola ya Katonda. Aba alina obuyinza ogigamba nedda, bwavu nedda, tojja obwavu nedda, ssente nkwetaaga okujja okumala ekizibu kino. Nga twogera eri embeera ezo, endwadde nedda, siriimu tolina kubeera mu mubiri gwange, kubanga Kristo yawaayo dda omubiri gwe ku lwange. Amiina. Kati ekirala kyendabyemu, tetujja kugamba nti embeera teriiwo. Embeera ejja kubeerawo, naye embeera tejjaawo ki? Tejjaawo buyinza buli na kino Yesu obukolera mu ggwe, mu ye tegijjaawo. Gwe osigala oyogera. Oyinza okugamba nti mwami Mubiru otugambye nti nja kwogera naye nga ndi mulwadde. Yes, ojja kuba mulwadde, naye ekyo tekijjaawo Kristo kiri kye yamaliriza, kye yafiira. Oluganda kyeyabuza kirungi nnyo nti mulinga mwe abaagala otugamba kalungenze w'omusawo, omusawo aŋŋambye nina ekirwadde tekigenda kuwona, kirina kino ekirwadde paka lwe naafa. Kati gwe oŋŋamba otya? Nsigale nga ŋŋamba nti ndi mulamu. Mwana wange tukugamba omusawo mu kulaba kwe bwe yabakeredde mu byuma nga ddala ekyo ekirwadde akiraba, naye mu ggulu bwe bakebera Yesu yakifiiririra dda, tekiriiwo. Kati gweokola otya okufuna ekyamagero kyekyo kitambuliramu? Realite ya Katonda egamba tolina kansa, tolina siriimu, tolina sukaali. Realite ya dokita esoma nti pancreas zo zaafa dda, tezikyazaala bulungi wano byerina kuzaala. Kati gwe kyolina okukola ng'omukkiriza, okkiriza ekigambo kya Katonda kye yafiirira ku musaalaba, omulimu ogwo gwe yakola. You are the product of God. Oli Kristo ekyo kye yakola, kye yafiiririra. Nti newankubadde ng'okyali mu mubiri guno ogubonaabona, newankubadde ng'okyali n'ebirwadde bino,
tokkiriza mind yo mutima gwo meme yo kugwamu maanyi olw'okuba amaaso go gatadde ku ndwadde gwe kyoba okola amaaso gateeke ku Yesu soma ebyawandiikibwa sigala ng'oyatula paka ekirwadde bwe kinaafa mu linnya erya Yesu. Amiina. Kati ffe ng'abakkiriza tulina okwemanya. Bawadde example omusomesa yatuwadde example n'agamba nti abasawo bagenda ne bakola ki n'agamba nti mira Tylenol omire aspirin 3 ng'ogenda okwebaka ng'ozukuse naye ng'ate yeetasobola zeewa n'akola ki n'azimira kubeera mulamu. Bw'oba nga gwe osobola okubuulira abantu basabe bawone nga gwe tosobola kwebuulira kiri kibi nnyo. Kati kyemba nkugamba nti gwe omukkiriza olina okwezuula n'otuuka mu positioni emanya nti Yesu akola ki akolera mu ggwe awonya. N'atuwa yagambye nti Kenneth Hagin yalwala n'agwa ku kitanda nga takyasobola kusituka naye lumu n'agamba nti enjiri eno ngibuulira abantu ne bakola ki ne balokoka ne bawona naye ate nze n'akeera ku makya lwali lumu n'agamba jjajjaawe teyagamba na maama yagamba jjajjaawe n'amugamba nti leero nzija ku dayiningi naye yali amaze oba emyaka 3 oba 12 nga tavangawo kuba yalwala wa 16 nga tava ku buliri ng'agongobadde n'agamba nti leero ngenda kutuula ku dayiningi. Yasooka ne yeewalula n'atuzaako kabina yagenda okulya ng'awunze n'agamba nti nedda n'ateeko n'agira amagulu gano n'agassa wansi bw'ati n'amala n'agamba nti yamugamba nti bw'oba jjajja jangu n'engatto n'amugamba engatto ogenda zambalirawa mukyala mubiru yalwala yalwala nga alina emyaka 17 kati bw'alwala nga alina emyaka 17 ani wajja Reverend omusabira n'amuzzaamu amaanyi naye n'awulira ng'agenze ku mulwadde omulala naye awulira ng'ayogera ne jjajjaawe ng'amugamba nti kati enteekateeka ziri zitya ez'okuziika ono kati bwe yawulira n'akola ki neyeegamba nti sijja kufa mulamu n'ayogera nti enkya jangu genda ongulire ngato enkya ngenda kufuluma ng'aludde emyezi 16 ku kitanda nga tavaako naye jjajjaawe bw'agenda n'ayimuka n'asooka atuula bwe yasooka okutuula n'awulira nga tasobola naye neyeegamba nti nina okusituka ndi mulamu. Bw'amala okukigamba n'ayimirira bw'ayimirira n'awulira ng'ensolosozi ziyingidde olw'okuba okuyimirira n'agamba tekijja kusoboka era neyezzaamu amaanyi nti mu linnya lya Yesu n'ayimusa ekigere ekisooka n'abanga azungamu kati awo gundi we yajjira jjajjaawe n'amugamba nti nagambye ngenda kulya naawe ku mmeeza breakfast ngenda kulya naye breakfast ku mmeeza kati olwo lwe lwali olugendo olw'okuwona n'atama mu system eyo ya Kenneth Hagin ya okubuusabuusa yakugjawo yafuna challenge olinga amugambe nti tutegeka ddi omuziika n'agamba nti nze to hell no n'ayogera ebigambo munaziika mulala n'agamba Kristo yanfiirira dda siri wakufa luno lumbe n'alyoka yezzaamu amaanyi mu Katonda n'akkiriza n'okukkiriza ne yeegamba ng'omukazi ow'ekikulukuto ne yeegamba nti ngenda nakuyimuka kati sokoleke nkusalemu akalimi nga mukyala Mbiru tannayogera omuntu yenna bwe bakusabira toddawo n'otuula mu wheelchair n'ogamba akuwedde kiwedde okusaasira ne weesaasirayo ate tulina abantu abaagala obbasaasira bambi nga bubulumye naye n'agamba wano we bajagalira wano okitegeera naye gamba muli nti ndi mulamu Yesu mukyala kati egyo gyali emyaka 17 yali teenager myaka 17 n'awangaala paka ku myaka 83 kati naawe osobola okwegamba nti nina ebintu bye nnina okukola nina bye nnina okumaliriza mu bulamu buno oba abaana bange bakyali bato sigenda kufa kati paka ku myaka togenda kuzita paka nga maze okukaddiwa mubiro kubanga kwokufa
weekuli naye kyetugamba nti olina okufiira mu budde biseera byo. So tulina okumanya engeri gye tutekinga care of emibiri gyaffe ate n'endowooza yaffe okuba nti tugiriisa ekigambo kya Katonda okubeera ennamu. Ate n'okwongereza ku ekyo gwe ng'omukkiriza weesalawuninge n'abantu abakuwa ebigambo ebikuzaamu amaanyi nga buli lwokuba essimu toba mu lugambo nti wagawulidde CEO bagenda kutugoba ku mirimu, pandemic wetuuse, olaba ne America tekyalina ssente, kati gwe bikyera buli lwokuba essimu nga bw'oyogera nabo beebyo emmembe yeggwamu amaanyi. Naye bwe weesalawuninga abantu abakuwa ekigambo nti oba pandemic wali oba teriwo ng'ojja kuba ne ssente, tojja kubeera victim of circumstance, mwana ng'otambula embeera n'ogiwangula. Waliwo abasumba be tubadde tulaba ng'obuuza nti omusajja abuulira enjiri 24/7 n'agenda eno n'atatravelinga nadde eno yakola embeera yakuyetinga embeera mu bulamu bwe nga ye yeerangirirako kuba mulamu kutuukiriza mulimu gwa Mukama. Naawe owooluganda ali eyo osobola okuyetinga embeera mu bulamu bwo n'ogamba teri makerenda. Oba ogabaddeko osobola okusigala ng'ogamira naye ng'oweeyogerako ki weyatulirako obulamu paka bwona ogavaako kisoboka nti tokyali mulwadde owonyezeddwa kisoboka bw'otwala amakerendako ng'ogoberera omusawo kyagamba naye okusingira ddala okukkiriza ekiri mu Kristo kyeyakola. Amiina. Kati twagala okuyigiriza ekyo kye tufunyeeko nti mu Kristo mulimu obulamu obutaggwaawo. Mu Kristo ono ali mu ggwe. Oli omukyala gwe tugenda okwogerako mu maaso awo yagamba nti nkwate ku ki ku munagiro gwe kyenjagala kyokka. Tugende mu Bebbulaniya. Bebbulaniya essula 13 onyirwa 8 BE. Nedda mbamanyi abooluganda beeyo bayibuli yo bwe bamuwandiika EBE. Abebulaniya. 13 olunyiri olw'omunaana. Abebulaniya essula 13 olunyiri olw'omunaana. Twagala kulaba Yesu kiki kyali. Yesu Kristo jjo ne leero aba bumu okutuusa emirembe n'emirembe. Kaakati kyenjagadde okuleeta mu kino gwe omukkiriza olina okumanya Kristo tawonyako mukyala Goreti yeka mukyala Mubiru na Suzeti agambye nti yagendanga awonya buli ki abantu bonna. Kati ye takyuka. Yesu Kristo jjo ne leero aba mulamu n'okutuusa emirembe gyonna. Takyukakyuka nogamba kati nno yagaba yanzijeeko yakola kino. Olina okumanya embeera yaani embala bagiyita mbala. Olina okumanya embala ya Katonda. Embala ya Katonda mu ye temuli kizikiza. Yogerako mu Yakobo owulire bw'amwogerako. Yakobo 1 essula 1 olunyiri olw'okuminaomusanvu. Yakobo 1 essula 1 olunyiri olw'okuminaomusanvu lusoma bwe luti buli kirabo ekirungi na buli kitone ekituukirivu kiva waggulu nga kikka okuva eri Kitaffe ow'ebyaka atayinza kuba na kufuukafuuka newankubadde ekisiikirize ekikyukakyuka. Buli kirabo kyonna ekirungi kiva eri oyo. Kitegeeza nti eri Katonda teri kirabo kivaayo kibi. Nogamba nti Mukama ambonereza olw'okuba saakoze kino. Tekisoboka. Bayibuli ino yeeyogera nti buli kirabo ekirungi na buli kitone ekituukirivu kiva eri waggulu nga kikka okuva eri Kitaffe. Ekitegeeza ekiva eri Katonda kiba kirabo kirungi eyali omwana we Yesu Kristo oyo omulungi eyajja n'atufiiririra. Kaakati ebyo eby'okubonyaabonya tuba tuzeeyo mu ndagaano enkadde. Kyova olaba nga oluusi tulemedde oluusi ennyo mu ndagaano enkadde mu bisiikirize awo Yesu Kristo yali tannaba kufa era nga bandi waliwo amateeka
ng'era nga waliwo nti gundi bw'okola bwoti olina okukola bwoti. Kati naffe ate bwe tulokoka kati ffe abalokose mu generation yaffe Kristo yatufiirira ebibonyoobonyo ebyo. Kyova omulabe Sitaani atuzanyira nnyo olusiku bwongo nti aa gwe wattanya abaana b'abajjabo kyova olaba nga tojja kufuna mukisa n'ababo tebajja kufuna. Ne weesiba ku ekyo omulabe n'agamba kati njagala okukugamba muganda wange bonna byonna byokola Yesu yabisonyiwa dda. Kati oli ekirabo ekiva eri Katonda ekyo kitudde mu ggwe ye Yesu Kristo. Kyova olaba olunyiriri luno lulaga ogisa ekimbala embala ya Katonda. Agambye nti ye kitaffe eri kitaffe ow'ebyaka nti mu ye temuli kizikiza atayinza kuba na kufuukafuuka. Kitegeeza tasobola kuba leero ng'akuwa enkya n'akuggyako luli n'agamba werabidde ate abamu bagamba nti kati Katonda abakolimidde kati anti nga beesibye ku Deuteronome kyamateeka kera kyabimu 8 tisooka tusobola nti bw'onookolanga bwoti nga Mukama akola bwoti nti bw'otookola bwoti nga kkuba ebbalaayi bannange Yesu bye yabijja naye kati bw'ogenda mu Yakobo amwogerako bulungi n'agamba nti Mukama takola ki takema naki na bubi. Kati kasita omala okutegeera byano Hosea nnyabwe egambye nti tubuula olw'obutamanya ki byawandiikibwa. Mukyala walina byagamba oyogedde ku kyamateeka. Ebyamateeka kye tulina okumanya mu ndagaano enkadde endagaano enkadde okuva ku lubereberye paka ku Malakayi eranga ekintu kimu Kristo nti bw'osoma ebyawandiikibwa byonna bino bitulaga ki Yesu kyaliba kyalijja n'akola. Abo bonna bannabbi okuva ku lubereberye paka ku Malakayi babadde balanga ekintu kimu balanga Kristo. Kakati bwe tudda mu byamateeka ebyamateeka tulaba nti waaliwo eggwanga Katonda lye yali yeerondedde eggwanga eryo lye bayita eggwanga erya Isirayiri. Lwaki yalironda asobole okwerabisizaamu naye eggwanga eryo nalyo teryamanya kuyitibwa kwalyo mu biro ebyo nti lyali lirina okulanga omulokozi ono agenda okujja okulokola ensi. Kati mu biro ebyo bye tulina okumanya nti waaliwo amateeka agabafuga. Kyavudde Bagalati agambye nti omuntu azaalibwa omukazi kyeyava ajja mu biro eby'amateeka asobole okununula abo abaali mu mateeka. Sekitegeeza abaali mu mateeka Kristo bw'amala okufa n'aziikibwa n'azuukira bw'amala okuzuukira byonna ebyali mu mateeka byafa bw'azuukira bulamu. Kati tuli balamu mu ye tewali tteeka litufuga. Etteeka limu eritufuga ly'etteeka ery'okwagala okutuula mu Kristo. Amiina. Kaakati bw'otunuliramu wano we tubadde ng'omaze okutegeera embala ya Katonda bw'ojja okusaba okujja okusaba eri Katonda ojja kukyusa mbeera si kukyusa kunyola mukono Katonda. Okusaba kwe tusaba n'okusiiba kwe tusiiba kuba n'essaddaaka ze tuba tuwaddeyo tezikyusa mukono gwa Katonda otyo wabula ziyamba ffe kutegeera Katonda. Embeera zino n'atwempawaringa twogera eri embeera zino embeera ne zidduka mu linnya erya Yesu. Amiina. Kaakati bw'otunula wano tugenda okusoma olunyiriri luno tulabe ono omukyala gwe twadde twogerako omukyala eyali alina ekikulukuto. Ali mu Bayibuli ani? Sooka osome luno olunyoli mu Bikola by'Abatume 13:8 lwe tusooka. Olunyiri lwange lwe nasooka okuyiga. How God anointed Jesus of Nazareth. Nimanyi mu Luzungu. Bikola mu Luganda bamusomye batawana. Ebikola by'Abatume Acts. Ebikola by'Abatume ssuula 10:38 olunyiriri lugamba bwe luti mu Luganda nti Yesu Omunnazaaleesi Katonda bwe yamufukaako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi eyatambulanga ng'akola bulungi ng'awonya bonna abaajogebwanga Setaani kubanga Katonda yali naye. Yesu Omunnazaaleesi Katonda bwe yamufukaako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi eyatambulanga ng'akola ki ng'akola bulungi ng'awonya bonna abaajogebwanga Setaani
kubanga Katonda yali naye. Weewaawo. Yesu era wano kikulaga bwe yalinga awonya tiyagamba nti mukyala Mbiru olina okwenenya olina okukola ki okugamba nti sigenda kuddayo okukola bibi. Yawonyanga without no condition. Agezaako balaga kiki kyakola ki kyetugenda okubeera nga yavuddewo webale nnyo tulekera atusomesa ki kyetugenda okukola. Kati omukyalo ono awo nga Yesu agenda awonya we yamuwulirira nti waliwo omusajja alina amaanyi agenda awonya sitaani. Ekintu kino ekyokujogebwa si kirwadde nti kyamutwe kikukutte leero, wabula waalinga waagalwadde ng'ensimbu agaalumbanga abaana b'abantu ne gabasuula mu muliro. Ate balinanga conditions mu biseera ebyo. Nagamba nti wani yayonoona ono kuba omuzibe bw'ati. Jjukira abantu baakuliranga mu mateeka nti bwe wakolanga ekibi ng'omwana we alemala. Naye kati wano Yesu azze afukiddwako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu olwo ajjawo ebyo ebyali bijooga omwana w'omuntu, olwo ayigiriza abayigiriza nti newankwadde nga nvuddeyo mujja kusigaza amaanyi gano mulyoke nammwe mwesumulule mu bibadde bibajooga. Bwe mumala okwesumula ate musumulule ne bannammwe. Bwe mumala okutegeera ate mugenda kukola n'ebisingawo. Amiina. Amiina. Njagala ogende mu Makko ssuula 5 otandikire ku 25 paka ku 34. Makko essuula 5. Ndowooza olwo lujja okusembayo era okusinziira ku time. Ove ku 25 paka ku 34. Ambeere Mukama. Awo mu kibiina ekyo mwalimu omukazi eyali alwalidde ekikulukuto eky'omusaayi emyaka 12. 26. Yali yeewuubye nnyo mu basawo bangi, n'awangayo bye yali nabyo byonna. Sokukomaawo. Omukazi yali alwadde ekikulukuto myaka 12. Agenze mu basawo Boston Medical Lehi Clinic n'agenda mu ddwaliro n'eriwano n'agenda e Mulago n'agenda ekigudde eggwatiro yonna n'agendayo naye nga tawona, naye ng'awuliddeko. Genda mu maaso owulire bw'agamba. N'awangayo bye yalina byonna, so n'atabaako kimugasa, naye ne yeeyongeranga obweyongezi okulwala. 27. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu bw'atyo n'ajja nga yeenyigiriza mu kibiina, n'atuuka emabega wa Yesu n'akoma ku kyambalo kye. Kyokukomaawo. Bwe yawulira ku bigambo bya Yesu, yawulira ky'oba olaba luli twayogera nti amaanyi agakontrolinga ebigambo by'owulidde gali mu ggwe. Osobola okugaana ne ebigambo bino eby'embeera oba embeera bw'eba kweringeeze togikkiriza kuyingira, ebeera ebweru ogigaana nga gw'olina control. Naye omukazi ono yalina embeera gy'ayagala ekyuke mu bulamu bwe. Ate emyezi emyaka egyo 12 oli yaliko ekikulukuto, yali aweddemu amaanyi. Omukazi wattu akozesa pads, akozesa ebitambula byonna nga n'engoye zonna ziweddewo. Ng'ate mu kawuca y'Ebuyudaaya omukyala webeeranga mu nsonga bw'ekyo teyali nga tasaanidde kujja mu kibiina. Yabitinga all odds n'agamba nti ngenze mu basawo ntaddeko ssente, maybe yalina mufumbo omwami n'amudduka olw'ekikulukuto. Naye bwe yawulira Yesu Kristo, okuwulira kuno kukulu nnyo eri ggwe omwana wa Katonda. Bigambo ki by'owulidde? Oli ayinza okuteekako ekigambo tomala gakitwala n'okikkiriza. Kyala kalungi kye yagambye. Olina obuyinza mu ggwe ng'omukkiriza n'okigaana nti ekyo si kyange, eyo ndowooza y'oyo, nze ya Kristo endaba, ndi mutukuvu, ate ngenda kuwona kino ekikulukuto tekigenda kunzita. Omukazi Bayibuli ekyongedde n'egamba nti yajja n'amabega. Lwaki yajja bw'atyo nga yeesoolyasoolya? Olwa kawuca, taagala bamutegeere. Mukyala mu Burundi nake mugambye ennyabo nze nga mponye.
bwe yatambula bulungi yatambulanga ng'awonya bonna Banga abajogebwanga sitaani, kati bwe yawulira nti ono akola ebikulu naga nti okukkiriza kwe ne kubeera okukkiriza kwa yesu ono n'amanya nti yesu yagaba obulamu nakkiriza naga nti nze nkwata bukwasi kyambalo setagana kyambalo kye ati kisingawo nnyo eriffe nti atuula mu ffe webale nnyo. oli yalina mulumba n'amunoonya gye Dali. naye ffe atuula mu ffe Amiina. bw'atuula mu ffe kutegeera atuula mu ffe kukkiriza atuula mu ffe kumanya atuula mu ffe so twogera bwogezi kigambo embeera n'ekyuka. Thank you Jesus. Wakome ku lwakumeka ku 29 28 kubanga yagamba mu mutima gwe nti bwe nkoma obukomi ku kyambalo kye n'awona. Olwambu 29 lugenda bwe luti amangu ago ekikulukuto ky'omusaayi ne kikalira n'awulira mu mubiri gwe ng'awonyezeddwa obulwadde bwe olwasatu. Amangu ago Yesu bwe yategeera munda mu ye amaanyi nga gamuvuddemu n'akyuka mu kibiina n'abuuza nti ani ankomye ku kyambalo byange. Olwasatu mwolumu abayigirizwa be ne bamuddamu nti olaba ekibiina bwe bakunyigiriza oyinza otya okubuuza nti ani ankomyeko. Lwasatu mu 2 naye Yesu ne yeetoolooza amaaso okulaba oyo amukutteko. Olwasatu mu 3 naye omukazi bwe yamanya ekimutuuseko n'ajja eri Yesu ng'atidde nnyo era ng'akankana n'agwa mu maaso ge n'amubuulira amazima gonna. Yesu n'amugamba nti omuwala okukkiriza kukuwonyezza, genda mirembe owonere ddala obulwadde obwo. N'amugamba nti omuwala okukkiriza kwo nkyalambirwa gise confidence gye yayina okukkiriza okwo determination gye yayina nti nina okukola ki, nina okukwata ku munagiro nga yabuusabuusa teri kubuusa newankubadde tetukkirizibwa mu eri yeeno nina okgenda kubanga yagezaako awantu wonna ne bigaana. Naye bwe yawulira amawulire amalungi Kristo ge yakola n'afuna okuzimbibwa n'afuna okukkiriza mu Katonda. Ate kisingawo nnyo kubanga Yesu yali tannafa naye kati wano yafa n'azuukira. Amaanyi Yesu Kristo atuula mu ggwe nange. Amaanyi ago agawonya omukazi oyo ekikulukuto gali mu ggwe nange. Amiina. Kati kiri ggwe eri ggwe omukkiriza awuliriza nti embeera yonna bw'ebezze bakugambye olina siriimu. Asirimu tajja kutwala nga ebiseera byo tebinnababa. Era oyogera eri omusaayi kubanga tulaba abasiraamu abasirimu bawonye. Baga nti olina kansa owa buli kika. Tulaba abakansa abafa tetulaba ne bakansa abawona. Naye kiri gy'oli ggwe kukkiriza oyo Kristo atudde mu ggwe. The power that works within you. Agamaanyi agakolera Kristo akolera mu ggwe. So agamba nti nze nakusabidde n'owona. Wabula amaanyi ga Kristo agali mu nze ge gankozesa ne nkusabira n'owona. Ate nze n'okkiriza kikutwala gwe gwe basabidde okukkiriza nga tobuusabuusa mu mutima gwo. Abooluganda batuwuliriza nga tugenda okumaliriza olwaleero. Oyinza okuba ng'olina embeera gy'olina ng'efuuse olusozi ddala ng'efuuse ekikulukuto naye yogera eri embeera. Yesu yagamba nti bw'onooyogera nga tolina kubuusabuusa ng'okkiriza mu mutima gwo kyoyogera kigenda kutuukirizibwa. Amiina. Njagala osituke oyogere eri embeera eyo ebaddezeewo. Amiina. Amiina. Yogera eri embeera, yogera eri ebirooto ebibadde bijja nga bikutuka nga biseera buli ogenda okwebaka olaba gugenda mu ntaana. Yogera eri embeera oba obadde oli mukyala ng'oludde okuzaala. Waliwo omukyala Sister Frida gwe yatuwadde yafumbirwa muwala muto amaze kumpi 20 years mu bufumbo tazaala. Laba Katonda teyagenda na mu fertility award bale Katonda yeewunyisa. Omukazi mu myaka gye ng'akuze Mukama n'amuwa abaana basatu tebaamukubamu magi gano abakyala ge twekubamu nga oluusi omwami oba gundi ze tezirina maanyi. Ozanyisa Katonda.
omwami omukyala eno yali aweddemu amanyi story eno ey'obujulizi omukyala ono njagala nnyo kuba baamugamba obukazi lukadde lulaka lwawa amagi sitaani lugobe omwami bane twetaaga abasajja abamanyi katonda ng'omusajja munnakenya oyo omusajja munnakenya naga nti mukyala nafumbirwa nawasa gwe simugoba olina omwana batolina nze ndi naawe katonda gwe tukkiriza omukyala yali akkiriza nti funayo akato kataale munnange kuba yali aweddemu amaanyi omwami namugamba sijja kufunayo kato sigala kuggwe paka Yesu wanagira laba Yesu wabakoledde bulungi ne bazaala abaana basatu abaana bagenda kweza mwaka kama nabalabye abaana abalungi twagala kwebaza bonna aba contributors ku birthday y'omwana kati gwali eyo kizibu kikyolina nkubulira Yesu akwa bannange Yesu alina amaanyi era bambi bwoba tonnafuna Yesu nkwegayiridde gwali eyo jangu otwale Yesu oba n'ebizibu abijjawo you is obeera n'emirembe ng'atalina na bizibu Yesu mulungi Yesu yatufiirira Yesu ow'ekisa eyatuwa amaanyi agakolera mu ffe otambula ne wobanga oli mumpi bwoti stature otambula n'okusinga n'omuntu alina 6 feet ng'omaze okutegeera Yesu Kristo mukama ffe yeebazibwe amiina omusumba abadde asumuludde enjiri kakati tugenda kuggalawo naye twagala okutuusa okusaasira eri abantu bonna abali mu community yaffe abantu abali e Uganda tulina okusabira kabaka waffe tulina okusabira abakulembeze baffe bonna tulina okubeera nga tusabira abantu bonna kye tubasabira kiri kimu abatannategeera Kristo Mukama akuriyetingewo embeera gye banaawuliramu enjiri bafune Kristo kubanga bwe banaamala okufuna Kristo bino byonna enkyukakyuka egenda kubeerawo kuba bajja kuba bategedde amiina beyanziza toyanze kumwe n'abadde batulaba kati katuweeyo okusaba tugenda kusaba ng'omwoyo bw'atuluŋŋamya era tuteeke ne kabaka waffe mu mikono gya Katonda okwagala kwe kukolebwe taata tukwebaza olw'obulamu tukwebaza olw'ekisa tukwebaza olw'okwagala okunene kuwaleeta eri obulamu bwaffe otugambye nti teriteeka ddala litufuga okuggyako eri okwagala eryo lyebbanja lye tulina okwagala buli muntu yenna Mukama kwe kusaba kwaffe nti leka okwagala kubeere mu mitima gyaffe twagale abo abataagalika tubuulire enjiri abo abatasobola kubuulirwa paka bwe banaakutegeera gwe Yesu Kristo taata tukwebaza olw'obulamu n'ekigambo kyo ekifulumya olunaku olwaleero kikwate ku muntu oyo akiwuliriza abadde alina okubuusabuusa afune amaanyi abadde aweddemu essuubi afune essuubi abadde talina kukkiriza akufuna olwaleero ayogere eri embeera ebadde muliddeko akati ayogere eri embeera ebadde emutuulidde ayogere eri embeera ebadde emutuga mu linnya erya Yesu Kristo kubanga otugambye wagenda ng'okola bulungi ng'owonya bonna abajogebwanga sitaani kubanga Katonda yali naawe taata otutaddewo okusumulula abo ababadde bajogebwa sitaani olwaleero tukozesa obuyinza obwatuweebwa twogera eri embeera ez'endwadde ezibadde zibajooga ez'obwavu ezibadde zibajooga ez'ebirwadde ebitavaawo olwaleero tubasumulula mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi emitwe egibadde kibaluma mwemisujja embuto ebigalanga ebizimba mu mbuto twogera olwaleero omufu okuva ku kikolo mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi anti yajja ffe tube n'obulamu mu bungi ddala tulagira obulamu eri embeera yo tulangirira obulamu ekibadde eri effe ekifudde tulangirira embeera ebadde egaanye okuba ennamu kaakano mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi taata twogera eri omukyalo oyo abaweddemu essuubi nga tamanyi kyakukola nga tamanyi kyakulya twogera eri omwami oyo aweddemu essuubi nga tasobola kuyamba makaage tulagira ekisa kya Katonda okubambala olunaku olwaleero basumululwa mu njegere z'omulabe sitaani basumululwa mu njegere zibadde z'abalinnya kakate tubasumulula kaakano mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi jakatabonde reketebebe zitandarabonda rekotorororo brandananda amakulu agabadde gameketa amagumba agagabadde gameketa eryo evviivi eribadde liruma omukyala oyo okugulu nga kumuluma sayatiki pain
Amen. Twogera gy'oli okufa Yes. okuva ku Monde kikolo kosika mu linnya ya- erya ya Yesu Yesu Kristo. Kristo, Mwana Tulagira Katonda obulamu. Monde Otondawo rebo eggumba empya. Yes, in the Otondawo name of naavu Jesus. empya. Yes, Eyo in the naavu name of ebadde Jesus. egaanye okubeera ennamu. Legosa Yesu rebo ogitondawo zikotaya. kaakano. Mande Bwe rebo Katonda sita akola ye. ebikulu. Mande rebo Yazibula zikotaya. Batimayo omuzibe. Yes, Omar Ozibula ekosita kaakano. ma. Oteekawo Yes, eggumba Ikotama empya. Gometa. Abadde Inde vivi kusita eribadde ya liruma. mande rebo Abadde zika. ennyingo eyaekutuka. Yemonde Mu linnya korobo erya sita Yesu Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Taata nkwebaza. Tinnamunensi myelopathy byonna obiwonya Bwana, mu linnya mu linnya erya erya Yesu Yesu Kristo Kristo Omunnazaaleesi. Taata Lebo nkwebaza sito yanda kubanga boka. osumulula abantu bo Bo, wajja yes. okubasumulula era gwe mulimu gwe ogwakuleeta okubajja mu mikono gy'omulabe sitaani. Taata tukwebaza kubanga batambulira mu buwanguzi. Tutambula mu buwanguzi era olwaleero tusabira eggwanga lyaffe lino Amerika. Yes, Tulangirira obulokozi okuyingira eri mu ggwanga muno eri abahaiti eri be Asians eri abaddugavu eri abayindi eri abazungu eri abasipaana eri aba Irish eri aba Brazil. Bulokozi yingira eri emitima gyabwe leka bategeere okumanya Katonda balumizibwe n'okutegeera kwa Katonda. Tusaba ekyo kyali kibakutte amaaso kibavaako kaakano bafune obulokozi bwa Katonda. Waleme kubeerawo division, waleme kubeerawo racism, waleme kubeerawo Mukama kyange nti anti kubanga onali ebisiya gatono otalya banaagaana okuddamu obbirya nga bamaze okutegeera gwe omulokozi waki wajja n'obafiirira Mukama. Tukwebaza kubanga obulokozi buyingira kaakano eri obulamu bwabwe. Ayi Taata twebaza Mukama kyange obukulembeze bwa Biden kyokka oyongera ng'omuluŋŋamya wamu ne Miss Kamala oyongera ng'obaluŋŋamya okutwala eggwanga eri Katonda. Mukama ogenda bakozesa ogenda bakozesa okusinga bwe wali obakozesezza. Taata nkwebaza bonna bali mu White House, bonna ba senator, mu ba mayors, mu town councils, ba governor tubateeka mu mikono gyo. Omukono gwa Katonda guli mukono gwa Kabaka Mukama, omukono gwa Kabaka guli mukono gwa Taata. Okyusa embeera zaabwe bategeere Katonda bamanye Katonda. Bwe banaamala omutegeera banaakola ebyo Mukama by'oyagala bakole mu ggwanga mu kifo ky'okubuzaabuza abantu. Mukama tukwebaza nti obulokozi buyingira eri abatukulembera. Tusabira abasumba Mukama bonna ababulira enjiri baleme kujja kuwulira njiri za ntalo, baleme kujja kuwulira njiri zikwata n'oli, wabula bayigirize gwe Yesu Kristo batulage eki kye tulina okubeera mu Kristo naffe tusobole okubeera abawanguzi. Taata yamba ebibamenya emitima ebibatawaanya obwongo. Tusabira buli bannaddiini bonna gye bali leka bategeere Katonda baleme kuba nga bamusoma busomi. Katonda bategeera mutegeere, Katonda bamanya mumanye, tebasoma musome mu bitabo wabula bamutegeera. Reveal yourself more eri abakulembeze b'amaddiini bwe bayimirira abasumba baffe babishopu badokita baaposo bannabbi bayimirire boogere ku bulungi bo, bayimirire nga boogera ku Kristo gwe wekka mu linnya erya Yesu Kristo. Mufo ky'okutiisatiisa ekibiina Mukama tukwebaza kubanga obulokozi bukyala kaakano. Tukwebaza kubanga n'amagezi ga Katonda gava gy'oli watugamba mu kutya Mukama amagezi mwe gatandikira Mukama. Leka amagezi go geeyongere eri buli mukulembeze ayimirira okuyigiriza Bayibuli kubanga tetwezimbira bwakabaka bwaffe wabula tuzimba bwakabaka bwa Yesu. Taata tukwebaza kubanga ekyo kituukirira ayi kabaka nga Bayibuli tukiteeka ku ntuuko Mukama. Bano abantu tebajja kuddamu kuliibwa, abantu tebajja kunywa soda nga baga nti soda yabajjawo ebibi. Abantu tebajja kufuuyira bannabe ku mitwe nga balowooza mu biro ebigenda obakyusa Mukama. Leka okutegeera kwa Katonda kubabeeremu mu linnya erya Yesu Kristo. Omulungi Taata tuleeta eggwanga lyaffe Uganda mu mikono gyo. Laba nga waliwo okutya, waliwo obunkenke, abantu bafa, abantu battibwa, abantu balwadde ebirwadde teri asobola kuyamba. Tuddukira waani okujja kweri gwe Katonda agaba obulamu. Tunaddukira waani okujja kweri Katonda aleeta ekisa. Tuleeta kabaka waffe muwenda mutebi mu mikono gy'Omukama. Lebanga alwadde ebirwadde omuntu yenna byatasobola kutegeera nga buli muntu yenna abadde atidde okwogera naye gwe nannyini bulamu era gwe yagera obulamu bwe. Twogera eri embeera ya mutebi, twogera embeera eri kabaka, twogera eri embeera eri Ronald kabaka waffe eyo ebadde ereeta. Twogera buli paati ya bode ye ebadde erimu ebirwadde tubiragira okufa okuva ku kikolo
He will not die before his time. He will live according to the plan of God. In Jesus' mighty name. Tusazamu buli mbeera zonna omulabe Satani z'abadde ataddewo okutya obukenke nga batya okwogera omwoyo w'okutya fa okuva ku kikolo mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi. Tulangirira obulamu eri pancreas ze, tulangirira obulamu eri kidney ze, tulangirira obulamu eri lungs ze, tulangirira obulamu gwe Katonda eyajja n'ofa n'ozuukira otudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe ng'ogaba obulamu eri obulamu bwa Bwakabaka, ogaba obulamu eri buli kintu abamwetoolodde, osazaamu buli pulaani yonna ey'omulabe ebibadde ereeta okwawukana, ebibadde ereeta obutategeeragana, kubikutula mu linnya erya Yesu Kristo Nazaalesi. Wabeerewo obutebenkevu, wabeerewo emirembe, wabeerewo ekisa, wabeerewo okunyezebwa, wabeerewo okuddizibwa amaanyi. Leka emmeme yeegume okusinga bwe yali egumye. Tulagira okutya kuvaawo. Sabira ne Najjinda Mukama kitange naye omwambaze amaanyi nga bwe wayambaza Queen Esther abeeko kyakola mu linnya erya Yesu Kristo Nazaalesi. Mikolo, Liboya, Lezoya, Mekoya, Zitaya, Moraba, Zikoya, Liboda Monzera, Tekeya Mezia, Tekonda Rebosia, Mekosia Reboya, Rekozikaya, Metiza Ekumba, Bezikatemba, Metizokaya, Bekoniza, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. We thank you for Mwanyesa. Twebaza Mukama kyante eggwanga lyaffe nalyo likomyawo eriggwe ayi Katonda. Abantu badde basamira nnyo, abantu badde bakola bintu nnyo ebitali Mukama kyange bitalize mu maaso go. Tukwebaza nti tulangirira obutukuvu mu ggwanga Uganda, obulokozi mu Maserengeta, mu Mambuka, wakati w'eggwanga mu Central n'eri mu Bugisu Mukama. Leka obulokozi buyingirewo ayi Taata. Tukwebaza kubanga okikoze mu linnya erya Yesu Kristo tusabye. Amina, 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 amina. Thank you, Lord Jesus. Amen. Yes, yes. Remember, Jesus is still in full control. Amen. Amen. Amina. Amina.